Taganyamu katono tutereze. Katwalire ddala. Kale. Mbuze kibuzo kiri kimu kiti. Bagenda kamenya oba bagenda kulongoosa bulongoosa. Bagenda kamenya kuzimba. Bafa abavudde Wakiso n'abalala bavudde mu kibuga. Bampita Kelo Ruth musajja ow'Engeye yenna ali wano mu ekitiibwa kubanga ow'Engeye yanonelera n'andeeta wano. Sigenda kubuuza wabula ngenda kwogera bino. Singa gavumenti eddala nga yegenda okuzimba katale nga gavumenti kubanga lwaki njogedde bwetyo w'otuula ku TV yo ewaka oba ku radio batugamba Wakiso ye district ennene mu Uganda yenna ate era yesinga akavuyo wabanga mukiwulira nze ebyo ebintu biwulira mu radio kyoba olaba ffe tulina okutya tulowooza kiyinza okuba si kituufu era nze okuva wano kutuula wansi bwe naba ndabye minisita nga ze nja kusanyuka nnyo kubanga ebigambo tujje tubiwuliriza. Laba obutale bwe bufaanana, laba amalwaliro bwe gafaanana, laba kiri bwe kifaanana. N'abalala ne bongerako gavumenti bannaye tetuyambe esikeza eri tunuli abeeri babakoledde enguudo babakoledde obutale babakoledde ebizimbe binyirira kyekigenda mu maaso bwe tuba nga tufunye omukisa nga tufunye omukisa nti naffe ku keeke eyo gye bali mu kugabana nga bakulaakulanya ebitundu ebyeyo bye muwulira naffe wano tugifuneko lwaki tugiremesa bulijjo nnumwa era bulijjo nkibagamba nti tuyinamu n'abagagga bangi tuyinamu n'abagagga baki bangi naye buli Saturday bagenda Nakasero gye bagula ebintu ebyokubayisa mu weekend oba mu weeki wano ne batuyitako. Lwaki batuyitako? Lwakuba balaba embeera gye tukoleramu tesaana. Kati mugagga kyanajja agule nga waliwo afaana bwe wati aguleko ekintu mugagga ki? Lwaki tugoba omukisa gwe tufunye okujjako nga muno tulinamu abalogo omanyi tusomesezero nga oli akuddamu aleeta ekintu ekikyamya emitima gy'abantu n'endowooza zaabwe. So nze nsaba okwegayirira kulungi era neebaza gavumenti kubanga eyita mu mitendera naye singa teyita mu mitendera kati singa ogenda ekyebando mu katale ka Mukisa ak'Egganda landiroodi yakapangisa muntu omu embesa okugireeta gwe ekukyusa kifuba. So mbasaba tugende mu maaso n'enkulaakulana. Minisita atwale ekifaananyi ky'akatale tukaagala. Lwaki mugamba nti temukaagala? So ebyange tetera kuwooma byebyo naye nsaba abalina ebibuuzibwa ebirungamizibwa ebyetaagisa ebyekikulu nga biyamba nti naffe ab'obooda banaatukkiriza tunaabako ne sayidi eyaffe kubanga nga bwe mulaba bazunga ng'abazunga kwerabira buki bujjajja bwabwe. Mwebale nnyo mukyongere engalo. Olaba n'abamu bwe bajja wano nga bagamba nange mumpe ekikaze Buswata. Awo bwe Buganda enjawulo gye tulina naye ffe kiki ekituyamba mu kyo kitwongera otulungamya entambula y'emiki y'emirimu awamu n'okulaba nti obuwangwa omanye ensi etalina buwangwa kibeera kisiisisi bibeera bimpeneggu bibeera bimenke yeyo ensi etalina buki ensi nutambulira ku nnono kyenva mulaba bwentuuka wano ate bino ebyobufuzi mbyerabira ne ŋŋamba nze kabuye kati buli abali ab'Engeye muliwa era bwempulidde mukadde wange kirumira neetyamu n'abakyala b'Engeye ate mukimanyi tofumbirwa kwange n'osigala nga oli kyekimu.
lwakuba Archbishop yankola bubi nandimitinga nalibadde nkira naye era tofaayo oyinza okunneetegera mu mutima nange nekutegululira mu mutima nze bamubampita mukambwe sirina budde bwaguddeawo nkunyonyologanya okulira emirundi 6 gwobaki kirakira tutambule twagala nkulaakulana oli atuzza maki bane tetusobola kulaakulana nga tetuli banyiivu. Ani ayagala ettaka lino? Ani ayagala agasooto wano? Ntuuse omusajja n'angamba tukyuse n'engatto kati engatto yange nagikubye bulungi laba igenda kwedduka olwo abadde anneetezaawoza omusajja ayambala akagatta akalungi kayonoonesa lwattaka. So bwe tuba tulagala okukulaakulana mikwano gyattu tusooka kunyiiga. Siraba bano baana bato naye nali bagulidde ekyama. Abamu abaami tufunye n'emigongo okunoonya bebi. Mubabuuza n'amaaso ne tugakanula nga agagenda okuva mu kiki. Okugwa mu kiwanga kuba onoonya ki? Kakati enkulaakulana kuli kunoonya mwana naddala ng'abadde abuzeebuze mugeyenga omwana olaba emyaka gikuubira akaliko omwana abuze osinziira n'ogamba leero luno nina omuleeta ogenda okulaba nga akayaye kakoze eki. Ono wegombola ffe mumugambe bino tabiwulira agala naye mmwe mbeebaza nnyo n'abakulembeze bano naddala batugamba bannaye tetulina butale naye nga ffe tulina kondisiyoni emu kale mutuwe ettaka tubawa kaki. Kyamani yadduka emisinde ng'alinga gwe bagambye nti wuli tunye we tukola ki tugenda mugenda kulumwamuko akatonotono n'abagambye bwe tunoonya kati mwana abakyala mwena mumanyi mugendako eri ewammwe mu lutalo lwammwe wali avaayo n'agamba nti nze nagize wali nesekabusese kana nekagwa wali abamu mulayira n'okulayira nze wagga katonda mukulofuna kubeere lya nnyamo sinikola ki alyogedde waita omwaka gumu n'ekitundu atogenda okulaba kati oyo yenkulaakulanya ati obulumi bujja naye buvaawo ate n'obwerabira. Kati nsanyuse nnyo okulaba nti okuva eggulu ntambula mu butale mu Wakiso tugenda bakolera obutale busatu enenedde Wakiso erina bungi bwobala Wakiso nga district kuba enansana municipality eriyo ekira eriyo bumeka bubiri nenansana municipality bumeka bubiri iwe Kiso muli mu butale obwo bunagatako busatu muyingidde olwo musa obutale 10 nekyo si kikulu tukyabanja Wakiso ekyabanja mwatuwagira paka juzi wano mwagiragira musibe mwasuulira Senninde naye era ngambazaawo omwana era yagiyagize mbwati ate tukomawo temuli babi nnyo ne basega wano ndi kumpi mpolampola ngezaako bakomeweeka kati omuntu akukola obulungi ono mwagala eno gyasobola okukolera emirimu obulungi nga tumwongeddeko ku maanyi ne tukola emirimu obuki naye omuntu akola obulungi asasulwa si kyekyo bannange kati kyembamula tufubaana tukole enguudo tukole obutale ebisigadde mwe mulimanya 226 watuukira temututeteganya kyemani muleke mu ntebe ye ajagala kansala bange mubaleke naffe eri mutukole ki ate kyofa mumwetaaga nnyo asobole okulengera mugigende mutuuze munnammwe nze ndi muluka gwebukasa mwe muli wano gwessumbwe si kyekyo kati muneetaaga nnyo kati aba wano mulina okulwana nnyo nti nsigalewo kati nsigalawo ntya ng'oli mumutaddewo kubanga tosobola kakudiremu mulina okulwana ennyo oli akole ki buli muntu abeere mu kafo ke nekyama temumutawaanya bw'aba akyayagala abeera ate kansala segawa naye akole ki kansala bize naye akole ki kakati ne defense
ate mugambye ono ye temwagala namukwatako sigenda kukwatako ndeeta kati ate waki oli mumukwatako buli omu abeere wakola ki kati bwobeera okumala okubeera wooli otandika okulaba omusana neki otandika okulaba omusana n'enjuba amiina eggulu banaadde nyambadde ettaayi ki leero baŋŋambye gy'olaga simanyi bagiragiramuuko kunza akambala geetindi nammwe eteekako nekkala ennungi erengeteko amangu kale entukuvu kale olwaleero mbasaba ebintu bibiri mikwano gyange kisooka mukolagane n'abantu baffe bano tulabe nti munyangiriza katuli ku sitepu esembayo tusobole okutandika akatale kano January tube nga tulanga tufune omuzibi agenda okukatukola ki sente zammwe ezirina ate munyambe enneme zirya mbeere mutuukirivu era bwe mubeera abo abalina sapuli nga munsabira tisikemwa kuba wano sola bawako kuba wano tugenda kuteekawo obuwumbi obusukka 10 n'obumeka ekimu batukolera akatale akali modani naye okusinza wenda ba design kamwe kandigenda n'obuwumbi 2 nze omukulu yaŋŋamba bakolere akuwasigoowa ate mbalabe 226 nga muwoza simanyi omuyeye muvuwe tutambule kati ate mulina okundekawo akatale kano nsobole okukagulawo 227 kati mwe mwagala nze nzaala omwana omulala munkulize kati mundekewo nkuze omwaki omwana kakati n'olwebigambo ebyo mukolagane mbadde mbasaba manyi mulinga 3 naye akatale ketukola twagala akisa bantu nga 10 kuba abalala bajja kukola ki mubeere n'omukisa nti buli muntu mumuwandike ne bwabasaawo eno ng'ali mulwadde kyamaani ali mu ddwaliro bamuwandiike tekukiraba bambi ate n'abali ku makubo kali nabo mubawe space kubeera ngenda bagoba kusijja kukiriza muntu kubeera ku kkubo kamale kino omundabe mbawadde wiiki okwemu 2 mulabe wiiki ejja mugenda kulaba ekigenda okubeera emusega ate saagala kunjogera kumumanyi muokunjogerayogera wano mpagira tukirininge wali bonna balina okuyingira muki babazimbira akatale ka buwumbi omusuka 40 bali wali ebyo tombuulira olina kunyiiga otereeze bonna balina okuyingira muki kati abaana bamaze okukakuuta bali bolinga kakati manye nti wano wanva nyanya biki bijerera wano wa butungulu wano wa mmere wano wa kina ate kusange ng'omikisinga nkubuuze kuwa baki so ebyo bye twagala mikwano gyange tulina okumanya tukuze omulembe omutebi tegujja kubeera nga guli omulembe omukiwa oba omulembe omuki omwanga tukuze guno omulembe gwa totiko ku mulembe omuki omwalabako amasimu omulembe omuteesa mwalabako amasimu kati bwe Ssaabasajja bw'oba oyagala tomufunira wano ku mukutu naye luli bagambanga ve ekyaggwe ne bakutuma obubaka ne mumanyi oyo yagenda mbuga oba aliddaddi Mukama yakola ki ate ne mumusabira empologoma zememulira muki kati bwe bangenda Emmengo neetaaga lunaku lulamba kakati ekyo kimu ekyokubiri amakubo ekkubo omukulu lyayogeddeko kituufu tulikola ku saidi y'e Kampala naye ate ne ku saidi eno ku saidi ya KCCA kuba bo babadde batukomya bukasa kati saidi eno twalanze kubeera January batandika obdirima okuva e Bukasa paka ku lubiri lwa Ssaabasajja lugende Kakiri kati ate temufaayo ffe tukulaakulanye okuva e Kakiri Masuulita nga tuli waffe Bulemeezi bane mpa wali Bulemeezi nakasiki kati bwamwe abava ewaffe tetukyadde ate Luweero kwetoloola Simi Matugga tukubira wano nga tulika nga tuli mu nju kakati kyetusinga okukola ku luno buli muntu alina kyawaayo nga eggombolola eno yonna bwe yali awaddeyo ettaka mwampadde ettaka wano sikyababanja nekkubo tubagamba mutuweeko buli muntu olina okubaako kyokoze eki
kyovulaba miti eyo ate mwabe wano mwebaza ebyo byaggwa miti eyo emu n'ekitundu njagala 2 tulabe nti ekkubo omukulu byayogerako twagala obaterawo wetutambulira tuleme kwegatta n'abalalu bange bano ababoodaboda nga bwe tuba tugize okugira ku mubiri Ssaabasajja gyatukubiza tukole eddiiro nga tugenda ku ki ate nga amatala era gaaka bwe kiri era wenjogerera Ssentema 1 ye bamutusiza emasanafu kaakati tutandika Ssentema 2 okuva wali ebbira ku Lufula bagende paka Bukasa era olwaleero ogwo omugabo baguyita batye Bukasa ndabye batandise okukolawo bateekayo kanyogoga deni badde na wano wansi Nakabugo bino ebyokungulu bitwala obudde kutono nnyo so oluguudo olwo nsubidde okuwerera omwezi gwokusatu omwaka ogujja ogwokuna inshallah bwe bitambula obulungi olwo oluguudo nabo ndubawa katutandika olwaffe luli mwetegede bulungi ate tukyalina luno wano okukonekitinga wano kuba nalwo twali tutte Buloba paka wali Bukasa bali babadde bandwisa mujjukire ensula Kigoma kakitegeeza nina okwetegerezaawo enguudo nga zikola ki ate tubalabula temuddamu kwogera lwaki awo so mbeebaza abawano mwebali kuzimba Ggombolola mwekozeemu omulimu era muwe omusolo omusente ono omukyala yimirira bakulabeko ono omukyala lweso bw'abasondasondamu Ssentebe bwakwata n'atetenkanya ne tuzimbe ki oluusi webimukutte nannumba n'antawaanya nenga Ssentebe wange nange nga nawo akasawo kamu kaakano katwale so kati mulaba basolooza buno obuwooza buki bukaweeyo bwe bugenda okutuyamba okuzimba ekitebe kyaffe kati site gye mwafunye tesobola kubanga mukolera wano temumbuuza owino yateredde nayo ngizimba ate mwagirabye n'amazzi gagikoze gagisazeeko kati muzamulaba omulimu gwe tulina kakati site tesobola kubeera mu katale bwe kati mugende ekikulu omukulu abyogedde mugende mulaba akali Embalala site Lira site Soloti site oyingira nolaba Masaka site nolaba katale akawukala ki naye gwe nkusaba kimu saagala nkaayana ate nga tumaze okuzimba abantu bano munsobedde mu Buganda Embalala tebakaayana Erira tebakaayana Soloti bakaayana mwejamwe buli kimu mukikaayaniramu enkulakulana ebayitako mukola ki abewakiso mwebali kumpa nguudo leero temwakaayanye nnyo ate mazima tubanayirira Wakisonga district yokka twakalangako kilomita 3 kokka naye omwaka 2028 etuukira nga tukoze kilomita 10 mu ameka 133 era nga mugamba tuli babi kebyuka bikole naffe ebirala tukole ki kati gwogugokola kimu leka abayaye babeere wali mwenga musaba bikolwa nga ffe tukola ki gwesobola okujja esumbe naye omanye olugendo lwe batambula ate abaveene eggulu basobola okujja eno bannange kati nze byenjagala eddwaliro ffe bwe tumala obifuna nga tusirika nga tumugamba buladi ogamba ki bakwongere ffe tuveeko si kyekyo kimanyi tuvaano tusibira mu tawuni kanso ye Wakiso nabo balina akaabwe kwe kubagamba nti ekisooka kubasaba mukolagane kyamani n'abasobola okukola ki okudda leero sijja kufaayo ne bwe munaba ku nguudo nga nzimba nja kusirika ngambe okay mugira mukolerako awo naye bwe kaggwera ng'okola ki saagala ate kukayana namwe nga kawedde mwe mufuneemu n'abeera genda temufaako muyiyeyiye ate ekirala kasa temugenda mu kolansi mwalabye ekyagudde ekigogwa abaana abayidde babadde nga wano bwe batyo okuva ku kkubo bonna nga bali mu kasaaluuni bwe wano naye nga waliwo mitaazi 35 omuliro gwabakoze eki ezo size fuuti nga 10 plus omuliro gwabalumbyeyo so kati mulina okwetegereza nga mujjukire nekkubo ddene litwala amafuta so ekimotoka kyonna nga kyagudde wano paka eri mwene endaba ekola ki kinva mulaba bine bwe mulya trade order tuwonya bubenje abamu mulina essanyu mwagala otuula okulonda ku kyofa naye oyinza bwotegenezo oyinza obutatuukayo
olaba boofiirwa okulonda Museveni. Bisambi Ssentongo ekitundu ndoza kitambula bulungi. Eba nange ekigambo ky'ebyokwerinda kiki kikulu nnyo era mbasaba mukikuume. Kyetukoze eri ewaffe ekyalo twakikutulamu kyamaani ebitundutundu ne tufuna abavubuka bano abato abalungi ab'empisa eba vigilanti. Ekiro ewaffe bayisaawa 6 kigoma tosala, olina okubeera n'ensonga ekuleese, olina okumanya n'essimu ya chairman LC1 olababuulire kiyimba era newonootataatala bwoti tusula okola ki otunula ku makya ne tukubuuza bulungi bwe tulaba nga tolina bizibu era abaana bamanyi kigoma ziwezenya nedda soka okubira chairman nti nzija era osanga bakutulindiridde bwe batiraga muteeke wali ddayo gyova. Kati ekyalo bwe tunakikola bwe tujja kukola ki ye vigilanti gye twakola okwo ku kyalo. Mujjukire tulinanye NSSF, tulinanye kati library, tuli ku bibira. So obumenyi bw'amateeka bwali bungi ng'abaana bakwera ki mu bibira. Naye kati ekyalo kitambula mu kiso, njagala n'ekyalo byaffe tubikolemu omulimu ogwo. Ate mmwe ssente za security naffe tuwa just 10 meka. Sebo newange nno bazibanja bubi nnyo naye bakulu talatata munkuuma ja bosi leeta kozi batata ziziro. So akantu ka security ako mukasasule abavubuka bano basobole otukolamu emiki. Mugenda mu biseera nnaku nkulu, abamu mwagala kugendako e Masaka, abalala mwagala kugendako ewaffe e Bulemeezi, ate weeraliikirira. Naye kati ewaffe osobola okugenda n'omala wiiki n'okomawo ng'ennyumba yo nekufulu nga bwagisiba nga ekola ki, kubanga bagikuuma ekiro kyonna ng'oludda n'otusasula ezaffe ezaki ez'obukuumi, ekintu ne kibeerawo. So mugenda mu nnaku nkulu bane mbegayiridde tulongose ebyokwerinda bwaffe. N'olw'ebigambo ebyo ebiyitirivu ennyo Julu Erindawa kiri ekiwandiiko kye tukozesa tuwandikirako ofiisi yaffe ey'Ebulaga B eyammwe gye mwagula ey'omu kitundu ey'Ebulaga B. Tulina ofiisi yaffe ey'enkalakkalira